weewaawo sigenda kukandalirira ku lwaleero luno ku lunaku luno olwaleero kantuukire ku nsonga anti omugenyi atuukira ku mpaka takkuta. So olaba omugenyi asookedde ku kyento nga taagabe. Abalungi mwe abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo, ate era ne leero mwe mundeese akalaako, mundeese ekisakkuluba. Newankubadde nga mbadde mbabuzeeko n'empulutu oba empulubujju nga akabajjo k'ekiwuubiro, naye ate ndabiseeko olunaku luno olwaleero ku lw'ensonga ze nteekeddwa okubamanyisa. Omanyi munnange, waliwo lwe baagera nti Sekamuli kansaze nga gokagogombodde ate gwe weyigira gwe gukusa ejjenje lifa gwa bulanzi. Nze nakwata guno ate sirina ngeri gye nnyinza kugamba nti ate kino oba kiri n'okupalapalanya nga atate mukago nti wootuukidde wano nno ng'omukazi taliiwo. Olwo mba nkirimbye basuze nti abalungi be bagenze n'omwami. Bano be mulaba wano si be balungi. Abalungi bokka basiramye mu luterese enkobeera bagenze n'omwami eyo mu masosolima g'ebyalo. Kyolabako kyobuuza yendiga ya Zara Bumeka ye munabusiro Sava Bosa Musisi nsereganyika onawo wamwesengule 2022 omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetolola Sengendo n'Abulamu. N'olwaleero nziguseewo naye nga muli mutya abalungi. Kansuubire nti nno mweyagala okufaananako ebijungute ebisimatusa amafunfugu ate ne biryoka byekube kanyunkale, naye era wamma n'engolima oba enjangwa eyeetutunise mu kyondwa. Kubanga ekiseenya bwe kiraba namukwakula nga nakyo kyetutunika mu nkulubagga okuwona emigaabe n'emikalambajjo. Laba emizoobe giyinza okuleetera emizizima bw'obeera nga mu butuufu okaŋŋandiddwa. Kale lwaki njogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi maliriza okubeeyanjulira kojjange omulangira Bernardo Segamwenge Bernardo omulemeezi yennyini kuweereza akatundu ako kakunyumira nnyo. Yangamba intro gy'otandika nayo nze y'empoomera. Empoomera mutabani wange nakwezaalira munnange n'omuto akuba eŋŋoma omukulu n'abiibya musisi azinyisa kitaka. Kakati olwaleero ngenda kwogera Kasenyanku. Mbaleetedde Kasenyanku ate tulabe emigaso gya Kasenyanku eri Omuganda. Kasenyanku kawuka gwatamanyi Kasenyanku buuza abakulu bajja kukubuulira. Talabika era kyova olaba omuntu bwe yakafunanga baamutuumirangawo n'erinnya erya Namukisa. Bakayita akawuka ak'omukisa ako Kasenyanku. Abamu abakulu abamanyi ennyo ebyedda bamutuuma erinnya Ssenyenku twokya ennyama, nga bw'olaba omubala gwa bannaffe ab'enkima bwe gukuba. Bo bakiyingiza muli, naye akawuka kano Kasenyanku kalinga obutuufu tuyinza okugamba nti kalinga kasaanyi, naye ekyenjawulo kye kalina ko keezimbako enku nga zeesengese kumukumu era nga bw'olaba olusekese lw'enku. Era Abaganda bawanuuza nti keekayigiriza Abaganda okusennya enku. Keekayigiriza Abaganda okusennya enku. Bali ab'enkima kwe kuteeka ekisoko ekyo mu mubala gwabwe nti Ssenyenku twokya ennyama, nga so Ssenyenku twokya ennyama ke kawuka kano baali bakeekola nga baagala baayagala akawuka ako okukeekola olw'okuba nti nno kalina obulungi bwako. Akasenyanku alina emigaso. Ngenda kubagambako emigaso egisinga obukulu nga waliwo ogw'okwekuumirako obugagga. Kati baakolanga bwewafunanga akawuka ako wakaleetanga ewaka n'okasibira mu mulyango nti nga we kasennya enku zaako ne kazeekuumirako naawe osobole okukuŋŋaanyanga ebyobugagga byo naye nga tobyeggyako.
ng'obikuuma bukuumi. Abantu ennaku zino bafuna ebintu byabwe by'obugagga ate ne babyetundako ne basigalira awo. Kati kano akawuka baagatekanga mu mulyango nga ekyo kye kiruubirirwa. Ate n'ekirala akawuka ako abakyala abataweebwa, omukyala bw'abanga taweebwa yafunanga akawuka ako kakasenyanku n'akakozesa n'addira akayumba kaako ako n'akamerengulamu oba n'akasekula n'akaggyamu ensaano. Ensaano eyo gye yeeyambisanga ng'atabulamu omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki noza mugumanyi. N'anaaba eri ebwenene. Wano waliwo abaana abato naye ntegedde nti ebwenene n'otegeddeyo, oba totegedde buuza ebuddo lwe. N'anaaba n'omubisi gw'enjuki guli nga bw'alaamiriza nti omwami wange njagala ansenyerenga nga bw'aleeta. Mwami bw'agenda okukola bw'ava ku mirimu ng'eyo ajjanga lonsa talina kyakwetiikidde, toweebwa. Kakati akawuka kakuyamba. Enkozesa yaako esingako awo osobola era okuntuukirira n'enkunyonnyola ku 0785999343. Mulimu ebimu nga sisobola kubirambulula ku mukutu wano oba okubinnyonnyola okusingako awo nkoonako bukoonyi olw'okuba nti ebimu mbireka mu ndeku eŋŋunda, engeri gye kiri nti ku mukutu gwaffe wano tugobererwa abantu abakulu n'abato, ate emigigi gyonna twagala giyige era gitegeere eby'ensonga. Nolwekyo akawuka ako ekyo kikulu mu abakyala weetaaga okubanga onoonyaako nkunnyonnyole enkozesa y'ekyo esingako awo, ate naawe oweebwe ate oyagalwe. Kasenyanku agaggawaza olulimi gwo nagwo mugaso kubanga bamuggyako n'enjogera ti kasenyanku zaatyaba ze zirimutta. Lwaki? Anti omuliro bwe gukwata enkuzaako ko kabeera muli munda mu lusekesi lwako lwe katambula nako. Kati omuliro bwe gukwata nga nako kajja. Kitegeeza nti abantu abamu babaako emitawaana egibagwira naye nga tebaagenderera mitawaana egyo gibagweko, naye olw'ebikolwa byabwe ebyo bye baba baakola ate nga bye byasomba oba bye byaleeta emitawaana egyo. Kasenyanku zaatyaba ze zirimutta oba ze zirimwokya. Kasenyanku yigiriza abaana okuzimba, ogwo nagwo baagutwalanga nga mugaso kubanga balabanga engeri gye kazimbamu. Omuntu agende mu kibira ateme empagi azimbe, gwabanga mugaso gwa kawuka ako. Naye omugaso guli gwe nayogeddeko ogw'abakyala bakakozesa nga bwe kabanga akasekesa ako temulimu kawuka, tokozesa kantu ako kaba tekajja kukolera, ka muzizo nnyo. Ako kokka akasiŋŋaaniddwa nga kalimu akawuka ke kasobola okukozesebwa n'okukolera okufuna omuganyulo mu mugaso gw'akantu ako. Kale ngenda kukomako wano olwaleero ate okumanya ebisingawo era oyinza okuntuukirira ku 0785999343. N'obaako ebirala by'obaako okumanya oba by'obaako n'okumanya ku kasenyanku zaatyaba ze zirimutta. Naye nga kawuka ka kitiibwa nnyo, kawuka bakatwalanga kawuka ak'omukisa ennyo, ate tekalina bulabe eri muntu, ko ka mirembe. Kati no ennyumba yaako tekagizimba mu nku zokka, wabula kagizimba ne mu bikoola. Obumu bukola bikoola ne keekweka omwo mwe kabeera. Mwana wato enkuba ne bwetonnya etya muli kabeeramu nga kakalu kale nga keeyagala. Olabye akawuka ak'amagezi agenkanidde awo. Keekolera ebisenge byako mu miti oba mu buti. Akati ako kayigiriza abantu obuvunaanyizibwa. Kasenyanku kawuka ka mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kale tujja kuddamu mubeere bulungi. Sigadde nze Munnabusiro. Alina kyabuuza ayinza okuteekayo mu comment section yawo, tujja kuba nga tubaddamu. Sooka subscribing ku mukutu gwaffe, ate mbajjukiza bulijjo nti sharinga nnyo emisomo gino. Tobeera nga weeyagaliza wekka munnange, emisomo gino gye tukola. Sharinga musubscribinge, mulakinge, mukomentinge era musharinge emisomo gino, mugabaneko ne bannaffe bonna nabo baganyulwemu era bafunemu mu misomo egyo gye tubanga tubateekeddeyo.
ate tutambuze tuwanirire olulimi lwaffe empagi gye tusobola okulwanirira n'okuwanirira mu budde buno. Kale kamberekereza abalungi bigweredde wano ebyabasumba bigwera ku ttale ate ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa obyeresa bweresa ng'ebwa bwe yaleka enseko n'obisiibula omusota gwasiibula bwoya bwe noddayo n'awalungi tewaba wannyo oleka mujaguzi evuga n'okkirira ekibira waliwo n'olugero olulala olugamba nti ndifiira wabuguma ennyenje ejjiira ku kibanyi nange kambasiibule bino kambyerese kambirekere ddala wano kubanga ekiwooma kye kifulula obukulu. Mweraba.